loja yadawadde ssente bankubira ezikodi ziramusindikidde kuba omwana bamuwadde ssente nankubira wamala okunkubira nange akankusindikira nekodiyo nga tuwogera naginsiringa nengifuwadingira nze mbadde njala kutegeeza mwami loja nti no munnange nnonze okwawukana n'omukono eddemikomu amaanyi agange tegali mu mikono wabula gali mu bwongo era lwono nnumba ojja tegeera amaanyi g'obwongo n'amaanyi g'emikono enjawulo eriwo amaanyi agange tegali mu kifeesi wabula yali wakuba kwaloja yali abawadde ssente yali wakuba naye nga Dana akwagaliza mirembe ne manager w'omukulu w'ebikonde mugende mu maaso n'okukuba ebikonde n'ensi yeebalize. Okay, mbabuuzaako ne mbebaza emirimu gyonna gye mukoze ne mbakulisayo mu wiiki yonna nga bw'etambudde kakasanga buli omu wooli embeera ekutambulidde ddala bulungi ali nayo getambulidde bulungi Mukama Katonda kantusabe esobole okuba nga etambula bulungi. Mbaagala nnyo abagoberezi b'emboozi mu kati abatwagala naddala abaagala emboozi mu kati nga mugiraba kyemukola kirungi nnyo abatulabira ku media kyemukola kirungi abatulabira ku Gospel Live namwera ensonga muzitambuza bulungi nja kwebaza abantu bonna abagamba nti emboozi mu kati yesinga nga nti kyemukola kirungi mwe maanyi lwaki naffe tukola butaweerwa okubanga tunoonya ekyokubaweereza ekibatuukako abawusi manager mbatumiddeko mbaagala nnyo betuyita bakadaama ate netumirako ne ku bantu bonna abali mu nsi ez'enjawulo abali wanene waffe Uganda mbatumiddeko akansuubire nti muli bulungi akampereko nokukyali waffe ali yatugamba okutuweereza amata w'embalala Uganda waffe erinnya ndyerabiddemu tumiddeko anja kutumirako ku alofi ekisawo e Canada ogamba otya munywanyi kansuubire oli bulungi ndabira mukulu gwe bayita God naye mugaye tumutumiddeko mwagala nnyo agamba ki Farida site zawaliri e Netherland ku Fusion African Restaurant akutumiddeko kansuubire oli bulungi netumirako ne kusheri naye mutumiddeko agamba ki Kafe Maria awo US ogamba otya mama mulungi kansuubire oli bulungi obulamu bulungi agala kamera kalungi wali ku end wakasanga kamera kalungi nnyo ekifa kirungi nnyo ate abagamba nti yabateekedde Valentine dinner egenda kubeera okwolo jangu n'omwagalwawo mu kafo akalungi akalimu okubeeramu n'omuntu akalimu esi akafo akayonjo obufi jangu kali awo opposite Climax oba okasanga kalungi nnyo kyama obukyami osobole okubanga ensonga zitambula bulungi nnyo nyonyini ddala ate gwe ali Netherland netuliranyewo Fusion African Restaurant wa Farida oba ogenda oli ku mmere nansangwa ekimu sobole okuba ntambula bulungi mbingi byetugenda okuba twogerako mu nsonga zino ezitambudde week ensonga ya Big Eye agamba nti omukulu Eddie Kenzo tagaba connection ezo tugenda kuba tusitema atema ate omukulu kibiina ekya NUP kyafiiriddwa omu ku bannamateeka abakulembera ate era mu nsonga z'abaana b'e Saudi bagamba nti embasi tebayambye yadde n'akamu bingi nnyo byetugenda okuba nga tuyisaamu awo nga bw'omanyi affe wetuli okuba nga tunyonyola eggwanga kyebitambula ate era bajjo naye yayisa mu Katikkiro eggaali naye nga kiba kyabuvunanyizibwa omuntu nga bajja okuyisa mu Katikkiro eggaali asimanyi naye kyonna tugenda kuba tugitema tulabe ensonga bezigenda okuba nga zibaga ttiimu yonna yatudde era nga ntandika n'abalisi ne mukulu kyekiro mugana waitere abalabi b'emboozi mu kati mu nsi yonna gye musinziira olunaku olwali tuzze tumeteme ensonga ziri mu ggwanga yakutumirako bannayuganda bonna abasinziira wane Uganda abalaba emboozi mu kati bannamasaka akenkizo ab'embalala Sembabule Rakai Kyotera Mutukula Jinja Mbale yonna gy'osinziira okola emboozi mu kati mu Uganda okola kyamaanyi kubanga embeera gye tuli mu ggwanga si nnyangu naye bw'oba ofisa akadde n'ogula data oba okola kyamaanyi bonna abasobodde okuzza abaana mu masomero tubeebaza n'abatannaba tusaba Mukama abasobozese mufune akasente tusobole okuzzaayo abaana mu masomero kuba tuli mu school fees week naye ebintu si byangu nnyo bantu bange bannyinaffe ab'e Saudi Arabia embeera gye mulimu si nnyangu ne tusaba Mukama abagondeze munaffe bwe tukola omulimu ogulawundi wano okutegeeza abantu nti balina obbayamba njagala kutumirako abantu be Boston awo mu America njagala kutumirako abantu be Netherlands nti akamere mukasange wa Farida ku Fusion African Restaurant awo
mu Benvek. Njagala kutegeeza bannayuganda nti wonna wooli oba ova Masaka oba ova Jinja ng'ojja e Kampala akamere kali ewantu wamu wokka wa high-end ewa Aji Ali opposite climax source of good food ebintu ebirungi bayonjo bazibu akamere kalungi akamere kagerageranya bw'oba oyagala akamere k'oli e London oba mu America era wane Uganda okasanga wa Aji Ali high-end nemmere local food yonna gyosi test esinga okuba ennungi awo wokka oba ogisanga mpozi Duncan nga bwagambye Valentine balinawo ekyenjawulo mubuukinge mangu mulete abagala bwammwe basobole okufuna ekintu ekisinga okuba ekirungi sebo mukamaliza akazi. Okay. Davcom. Oyani. Balamusizaako abalengozi gye basinziira. Amanya nze Davcom promoter nga omusajja mutegesi wayo. Jakusooka okugamba nti suppose gy'oli ne wootadda Duncan tambusiza mu maaso alimanyi nti woota abeera engeri yali munywanyi w'amawa atuuse namu byayogera nze sijja kwogeranga naye ekisooka gyalina kasooka ebisooka Duncan kati nnyo suppose wankubidde nga ongamba ku bintu bya looja naye nakusindikidde odiyo zendo ezaziwulidde odiyo eziratuziina abantu babiri nze naawe kati ngewadde omungoleza ennyo olwaddemba okuzita oba okuzeesigaliza naye kati nga nze manyi kibi nnyo omuntu aba nga tawuliriza nga kimbadde Dr. Bwefuga yampise Fulfiga Robert ne Masiko n'abalala nga ku bintu bya looja ne baŋŋambive ebintu bya looja mpozi akyambadde nerabidde omukulu Davcom yasinkana manager looja ebifo byali bigenda babubi era omukulu Jemba yabataasa ensonga kugamba azibaliddawo bintu byakikulu anti nagenda ku polisi nendipotika kuba yaŋŋamba mbu terunakugira asobola okulezaeggaali ngenda ku polisi nendipotinga naye olwokuba nti looja mugagga ayinamu akaseera lisinza kumuwangula ku polisi omuwaayira mugagga munne ye mu bigambo towaayira ye mu bigambo kakati nze nensalawo mbiteeke mu bantu aba bulijjo polisi n'olujja bangambye reference wagigayiza nagiyuzizaamu ati polisi ajja kumpangula amateeka gano gakwata abantu agaga tegabakwata naye Faluku yankubidde ngaera naye nenya nemubuuza gumunyini twali fena ku puroguramu bagikusimbika walabi munamuvumyeki so oluvanyuma okuba nti kwefu yampise n'abalanga enzimba minyaabo nensalawo mpuulirizi nkite kuba nze nadde esaza okulwana mu bantu ba bulijjo nga mbalaga obutali bumatuvu obw'omukulu ebyo bwakola kati nakivudde kati abakuyise bo ne bakugamba ove ku bintu ebyo bo naye bamuyise kubanga oli aba yali yewera nkolokooto ate balina bakuyita ne bagamba ebintu biveeko kati ate ye bamuyise bo ne batamuyita neze ekikulu kya byonna nti nze Duncan ompita n'oŋŋamba nti mwami mawa muleke temudda mukuyumba na mwami mawa nkuwuliriza ne nga Duncan waba akiŋŋambye kankite kubanga gwogenda okukiŋŋamba oba olina ensonga lwaki okiŋŋambye kati kwefu okuŋŋamba ne Fulfiga ne bano bati balina ensonga yaabwe esababuuze olwokuba gabe tinyagadde okuwuliriza okubanga nadde nditandise ye omukulu gondi wazze muno omuwuliza lolo ate nze sijagala okumuwuliriza kati egondi yabakifeesi bwena akusanga eggala anti Duncan olaba omuntu aba n'abasirikale attibwa obukuumi obusinga bubeera wa Katonda Katonda yaba n'obukuumi bwaffe yasibye ebintu byekuusa ebisigadde bitwerimba Duncan oba akufa ogendo kakati era neyadda odio zirasindikidde sakozi looja yadda awadde sente bankulu ezi odio ziramusindikidde kuba omwana bamuwadde sente nankubira wamala okunkubira nange akankusindikire ne odiyo nga tuwogera nagisindika nengifuwadingira Faluku Faluku naŋŋamba mpaayira nemusindikire enamba y'omwana ya nayogera naye nagamba ebintu abibadde biwanvu nnyo kati talina kifeesi bwagenda kuleeta kugamba kyonna kiba kintuuseeko era kiri mu bantu polisi tekiri era mbasagala naye enyamba olwo abamu kati tulise ate mwe muli bakubwa nnyo naddala oyo mawa ye wakubwa nnyo mawa ye wakubwa kubanga nze bayizanze we natuukira we nasanga looji oyo singa yalinga muntu mulala nga sigamba nti oba abeera nnyo mu bantu nga tabe kuba nze abaye abasinga nabeera mu bivulu singa yalinga muntu mulala yali wakubwa kuba looji yali abawadde sente yali wakubwa so kati ekyo nakivuddeko naye nga Dana akwagaliza mirembe ne manager w'omukulu w'ebikonde mugende mu maaso n'okuwa ebikonde n'ensi yeebalinze oba alina kumanya nga babikonde bawulirize kulimba Ronald Mayinja kibyakali tikkula ennyumba
so eyo nga tuvuddeyo nagamba mawa wano Valentine njagala abeeri wali nakyogera sibuusabuusa njagala jje kati ate mwise ne famire yonna taleeta muwala we yekka n'omukyala bonna bajje waba asiima ogenda kuleeta neyiyondo bonna ngenda kubaleeta kubanga nadde cement program ate n'omukyalo wekagiraba yambuuzizza mwami wago galeete mumwana gwotwale mutabani mulikako dyoki nemuga wagala kufumbisa abaana tumanyi naawe jangu era mwami mawa Valentine simanyi wa program ina abeeri era tujja kugamba nga katuvuddewa bafana yatumidde mawa yamutumiddeko nenambeemu yamutumiddeko enjira baddeewa bafana eyo kakati abaagala akamera akalungi bagendeko omukyalo oyo falina mugamba mumwaliwo naye nambe mwali nga muteeka mu nsawo yaggwako gasinga okubitegeera yaggwako dda mbatumiddeko abakosola okgenda nowagira ku mukyalo oyo noli akamera ewuwe enezalandi kyokola kyamaanyi nnyo tumidde buli muntu yenna gyasinze okubanga olaba emboozi mu kati tikyokola kyamaanyi tumira muzeeyi kamera abeerawo leero jinguuti yasobodde kulabikako tuyinawo daasi mukwano gwa enjo naye munywanyi wa muganda wange mawa ate gwe roja kaana talina maanyi naye nze roja oba ojje wange janga wenyezezze nno babasoka nze nno njala kutegeeza mwami roja nze mbadde njala kutegeeza mwami roja nti no munnange nno nze okwawukana n'okukonedde emikomu amaanyi agange tegali mu mikono wabula gali mu bubongo era lwono nnumba ojja tegeera amaanyi g'obwongo n'amaanyi g'emikono enjawulo eriwo amaanyi agange tegali mu kifeesi wabula brain obwongo bwenkozesa n'enkulaga ki kyendi era yensonga lwaki olaba nti tusobola okubeerawo nga tetulwana wabula nga abantu babuulira ekituufu naye kya mugundi oyo ndowooza kyabadde jalibu kubanga tusuubira Davcom emboko zijja muyitamu nnyo kubanga bantu bangi bajja okukulwa naddala ku saidi abatayagala bagambako bangi nnyo mu Uganda wano oli n'omusanga ng'omubuulidde ekituufu naye nalowooza nti ky'omubuulidde ate omuvunye obuvumu eyo nga tuvuddeyo balooja njala okutumira mu bakwano gange bonna abalaba emboozi mu kati abawagizi baffe mwenna abalaba emboozi mu kati abawa ne Uganda n'abalabye batandise okugiraba nze era sinnabakkiririzaamu nnyo kyova olaba nti era nti njogera ekituufu kyova olaba nti ebiseera ebisinga sisoboka nnyo batumira kubanga sinnabakkiririzaamu nnyo banaatulaba amanye Uganda wano abantu bavoola nga bolaba looja oyo akozesa kutuvoola looja tolowooza nti gyali tetwogera tabimanyi nti bituufu naye ayagala nnyo okumanyira twetwalanga looji yatugambako nti bane temulanga ate olaba abantu bawana abamu sibakkitusingana abantu abasajja abakulu abalinamu ku ssente abategeera abali mu gavumenti batugamba nekintu kyemuweereza kiki kirungi kanewunya omuntu nga looja abantu bawano sibasobera tukola ebirungi baga nti omuntu olina omubuulira ekituufu ekimuliko nakitegeera waliwo baganda baffe nga balaba boozi mu kati babeera mu ggwanga lya kati ttaka eyo nno munnange musisi yayiseeyo nesimanyi oba abantu baffe balamu bulungi nabyeko wano yadde ayogera ku mwami lumbuye nti lumbuye musi yamutudde ne kansulenti oli yadde ayogera bibye lumbuye kansulenti gyali ali mulamu naye nga musisi ettaka kyeyakoze buli ayinayo omuntu we agezaako amukubira akasimu alabe nti nno akola ki nti amuwuliza mukulu mutaawe mwagala nnyo David Mutaawe oyo ng'ali New era ndowooza agenda kukyazaako okufaala okusakosi bagenda kubeerako bonna waliwo jjajja izo ali mu Amerika oyo wa Amerika jjajja izo tumwagala nnyo mpozi nga bulijjo nambeemu matumiddeko nnyo abantu baffe abalaba embuzi mu kati embuzi mu kati tusookedde ku bannayuganda kubanga bayombye nnyo tulwaki tusookera eri bannayuganda mwenna abagira banaddala ab'enakawukaawo batumiddeko nnyo saagalumekane jaja Cedric e London nkutumiddeko nnyo netumirako ne ku jaja Isaac e New York Amoko Scovia
ne Jessica Wilshire abi California batumidde Amoko gyali Shapiro ya abantu be Boston batumiddeko nnyo abantu be London batumiddeko nnyo Faruku enowe batumiddeko muganda wange David Mutawu batumiddeko New Jersey wa maanyi alina ndabira lavya kiki jali nnyo e Barrington jali lavya kiki ndalina buzibu wazina abantu mwena abantu abandi mwe balitubererawo mwebale nnyo mwebalire ddala Derek kutumiddeko akensuso mwebale nnyo mwebalire ddala omugenyi waffe wakumugenyi waffe yanje tugende maaso yemwana kuba concept yaffe sanyuse nnyo okubaako wano nange mbadde mulabi omu ku bannayuganda abanyuranyo emboozi eno era neesiimye okuba ekitundu kumweri eyo yanziza nnyo siine nnyo okufuna omugenyi waddeewo kubanga mwatunyaga mbadde nnyonnyola Owaidanga nnyo kyembadde nzaddeyo kati bajja kunsolewa Valentine papa naye abayita ayinawo endongo kakundiiri era ng'abayimbi Kisemakula Mr. Kisemakula papa Simbe yakulembedde mwennyininyini abayimbi abali ewuwe so ku Valentine mbadde bayimbi kyamulekede bagende bamuleke abalasijja Kisemakula yabakulembedde ne Jasmine ne namulabye Jasmine ne Spice Diana kati tugende maaso. Okay, emboozi agyonoonye tube tutambula bulungi naye atuuse n'agyonoona wagyonoonedde nga weewaawo akale ensonga nga bwe zitambula atugenda kuba tuziyisaayisa mwana eno nga tutuvaganya mu birowoozo badde wano ne muganda wange Davcom ne mugamba zenna bwe ngenda okugenda ngenda nga taata ensonga zakyukamu naye tewali ttaka buli kimu kijja kuba bulungi akale